Papa era Francis era bulijjo bapapa kumpi myaka gibadde mingi nnyo nga papa bangi baziikibwa mu crypts wali mu Vatican mu Basilica ya St Peters Basilica yenene kati wansi eno waggulu gye tutambulira waggulu naye kati bojjukira abazungu bayutilizinga nnyo ne space ya wansi kati wansi waliyo ntana za papa nyingi nnyo bangi baziikiddwa bonna bali wansi ne Benedict XVI bonna ali mu crypt papa Yohana Paulo II bonna bali eyo kati ye Papa Francis yasaba nti aziikibwe mu Basilica gye bayita St Mary Major kati yali teri mu Vatican State naye eri mu kibuga ky'e Roma era bwe bagobedde ku mikutu walabye bano batugambye ntwala 14 nti abantu abadde ku streets bamulaba yajjiddwa mu Vatican State n'atwalibwa ng'ayita ku nguudo ez'enjawulo bagende wali Basilica eno ya St Mary Major teri wala nnyo ne Vatican State ne waliwo akagenda katonotono olabye nga gye bamutadde eyo mu Basilica eyo si asoose okuziikibwa mu Basilica eno bapapa balala 7 badde already baziikibwa naye ng'emyaka gye badde giyiseewo mingi kumpi kubanga nga bonna nga baziikibwa mu kimu mu Basilica ya St Peters Papa Francis yaziikiddwa eri mu Basilica ya St Mary Major nga bwe yasaba era kyakoze eki kyakoleddwa then butumala okuziika waliwo ennaku nga bolaba nti wano mu Buganda tugamba kuwala malumbe si bwe kiri mu Buganda nti okukungubagira omugenzi wano waliwo ebintu bye bakolanga tugeze kubasalako nviiri simakola biki babeera mu bigere babeera mu biki bifaanana bwe bityo nga mu Buganda bwe kiri kati ne Eklezia ayina obulumu ku bulombolombo kati waliwo kye bayita okuwala malumbe tukungubagira papa nga amaze okuziikibwa ennaku ziba 9 mu nnaku zino 9 nga kuva ku lunaku lwaziikibwa nalwo nga lubaliddwa tutandika okubala lwa mukaaga ennaku 9 nga tukungubagira papa mu kukungubaga si kwebaka webasi tusoma ebitambiro bya misa everyday ate naffe ng'abakristu ffenna buli omu gyali netwongera okusabira omwoyo gwe awono kino kyatandise kuva ku lwomukaaga Sunday naku 2 Monday 3 lero kati lwaleero lunaku olwokuna nga twongera kukungubagira papa paka ennaku omwenda zinakola kirwe zinagwako tukiyita novemdiare gamba kino terminology tweyambisa ndala mukungubagira papa naye olunaku olweggulo bakayidinaali batuwadde ate era obuki obubaka ndala ku bina byonna bye tulindiridde nti enteekateeka zinatandika ddi kitegeeza bwe tunaamala okukungubagira papa nga guweddeko ate kati basetinze date nti nnaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Maayi bagenda okgenda mu conclave mu lukiiko conclave gyetuula batula mu Vatican State waliwo chapel Eklezia ntono tugiyita Sistine Chapel eno gye bakuŋŋaanira ne bagenda mu nteekateeka ate ey'okulonda papa kati mu budde buno bakayidinaali abagenda okwetaba mu nteekateeka eno ey'okulonda papa bali omuwendo gubali 135 naye bano bonna 135 bali wansi w'emyaka 8 be bakkirizibwa okulonda okwetaba mu lukiiko lw'okulonda papa bakayidinaali bonna abali waggulu w'emyaka 8 tebakkirizibwa kwetaba mu kulonda papa katogeza ngaffe Uganda wano era kati nono ya Eklezia mu nteekateeka ndala nga bwe Eklezia bwegenda yeebuulira ate nga bwagenda akula awo nno kati wanaffe mu Uganda tulinawo kayidinaali omu Uganda nedda tulina kayidinaali omu yekka abalala ba bishops ne tulina kayidinaali omu nga ye kayidinaali Emmanuel Wamala bamuzaala wano Masaka Kamaggwano mu Matale naye kati abeera Nsambya gyawumulidde kati tulina omu naye bwa myaka 9 ate tajja tukiikirira because alina emyaka 98 ate kumpi kayidinaali asinga obukadde mu nsi yonna the whole world kati kayidinaali ndoza asinga obukadde mu nsi yonna ffe tumulina mu Uganda kayidinaali Emmanuel Wamala kati kayidinaali ono ye tasobola genda kwetaba mu nteekateeka za kulonda because asukka emyaka 8 naye abo abakkirizibwa okwetaba mu kulonda balina kuba wansi wa myaka emeka myaka 8 kati mu budde buno bali wansi w'emyaka 8 bali bakayidinaali 135 nga kubano tunula naffe mu Africa ndoza bali 18 Abafirika bali ku muwendo guno gwa 135 abagenda okwetaba mu kulonda papa
kati ogwaffe gwakwongera kusaba Mukama Katonda alambike enteekateeka zino zonna zigende bulungi tusobole okufuna paapa bagenda bagenze eyo mu Sistine Chapel mwe bannamawulire temukkirizibwayo babeerayo bokka bakayidinaali teri mukutu gw'amawulire gwekkirizibwayo teri baki bakkirizibwayo kifo kiba private just mu bo mubaamu ate ajja okukola ki because bonna ebivuddeyo then abiyisa mu Vatican State Communications Office then ebikola kino ebidisseminatingibwa mu nsi yonna ddala nga ki mu kulonda paapa basobola okulonda enfunde ezikola kyeziwerako olwo kituyita absolute majority nti kyandibadde kifaana kitene kati batulindiridde 2/3 ddala kugamba nti katufunye ki tufunye paapa singa kibadde tetunatuuka ku ekyo obululu bwe balonze bwokebwa mukookebwa balina kemiko gye batabulamu waliwo kemiko gye batabulamu nga mukookebwa omukka ogunaavaamu gujja kuba muddugavu mukookebwa omukka ogunaavaamu gujja kuba mweru mu bululu bwonna nga bwokeddwa kajjukire ne wabweru ndala session ezinga zigenda maaso ez'okulonda paapa abantu babeera mu kibangirizi wano kya St. Peters wabweru balinza amawulire agakola ki nga batunula mu kimuni naddala waggulu wa Sistines Chapel waliwo kakimuni balinze omukka gwe banaalengera ogunaava waggulu mu kakimuni nti gunaaba gufaana gutya abantu kyebabeera balinze singa guba omuddugavu nga bagamba netwongere tusabe tetunafuna paapa twongere tusabe singa balengera omukka nga mweru essanyu ne baata banajja kulangirira kutongole essanyu libali abuutikidde dde ensi yonna ntikoze eki tufunye paapa era kayinaali omu yalondeddwa okutegeeza ensi yonna ekyo obudde nga butuuse ajja waggulu mu kadiisa akamu wali mu St. Peters Basilica n'ategeeza ensi n'ayanjulira ensi paapa akoze eki alondeddwa awo nno singa bakayandi babeera balonze nekikanyizibwako nti ono paapa alondeddwa okusookera ddala bamubuuza oyo alondeddwa oba akkiriza okubeera paapa kubanga ayinza oganze siri mweteefuteefu munnonze naye siri mweteefuteefu so bwe bamubuuza nti akkiriza ekyalo ekiddako kwe kumubuuza erinnya lyayagala ayitibwe naddala ng'afuuse paapa kubanga nagambye wali ku Papa Francis yali Jorge Bergoglio ne bwe yafuuka paapa yalonda linnya lya Francis awo nno paapa ng'amaze okulondebwa abuuzibwa okkiriza bw'alaga nti akkiriza kiddako nti linnya kiryoyagala oyitibwe ng'ofuuse paapa bw'amala okulironda ebintu ebirala byonna byategekeddwa dda tugeze ebyambalo kubanga paapa yeka yayambala kasoko ddala nga bwefaana enjeru wali mu Vatican State enjeru awo nno babeera bakoze dda measurements okusinziira ti singa aba mu mpimpi eno ejja kukola singa aba muwanvu oba medium awo nno bw'amala okukkiriza banoonya size mu ebyo babeera byategekeddwa eso enaamutuuka nga bajjayo bamutereeza bamunaanika bulungi then nga bajja kayidinaali nga ajja amwanjula mu kadiisa aka St. Peters ng'amwanjulira ensi ng'atugamba ebigambo bino biri mu Latini abemus papam bitegeeza nti we have a new pope abemus novus papam titufunye paapa omujja awo nga ensi ejaguza esanyuka tufunye eki paapa era paapa ng'amaze okumulangirira kyaddako kwe kuwa omukisa ensi yonna ddala ng'asinzira waggulu mu kadiisa aka St. Peters ng'awa omukisa ensi yonna then n'atandika okukola ki kati awo kamerengo ono abadde atutwala mu maaso nga tunafuna paapa awo byonna byabadde ageza okulaba nti agattagatta ayungayunga awo bikola ki webikoma paapa n'atandika mu maaso okulaba nti ate atwala mu maaso omulimu guba gumukwasiddwa ogw'ekeleziya so kaba kalulu buli omu akwata n'asuula balonda ne bakuŋŋaanya ne balaba ani ne babala singa buli afuna 2/3 katugende ne majority
ndowooza okitegedde bulungi butya paapa bw'alondebwa kitegeeza tewali nnyo okufaatha kukandaalirira ekisinziira kubanga kisobola bagamba kibatwalako emyezi ng'ebiri ndowooza nga tetunafuna ki nga buli baddamu tetufuna bibiri byakusatu ddala ku ekyo kiba kyetaagibwa ne baddamu naye possibilities zibeerawo okutwala like 2 days ne tukola kikadde Papa Francis embasira bile kirakaza ennaku nga 2 nga kiwedde tufunye paapa ate baga nkyatwalako n'emyezi 2 nga tunakola ki so kisinziira because basobola okuddamu ne baddamu nolire kuno okuddamu kuba kusinziridde kuki tusobola okufuna 50-50 nga tunatoa okukiri bibiri byakusatu ng'oluusi tuddamu tugira kati tufuna 50-50 nga bakayiwa nga tuddamu nate kati abakadinali bakyusa endowooza yaabwe yaka nti kati nze kampeemu ono byonna bisoboka because kati basinga balangira nti maybe kati ate bo baddamu nokola kino batunula ne baga nti maybe nadde ngizibwe nti maybe kati ate kankyuse okusinziira n'ekinyongedde okumanya ku gundi maybe kati kankole ki ng'omuntu okola discernment n'ogamba akakati now I'm taking this decision. So probably bakadinali bakyusa endowooza zaabwe kati bano ba candidates bayinza kuba like nga bameka era baani abakugamba oli avaayo buvi n'agamba njagala obanga bano bakalidinaali bo bebagamba nti ono noono kwe tuba tulonda bwe nagambye nti kati abakkirizibwa okulonda n'okulondebwako bali 135 bonna bakkirizibwa okukola ki okulonda n'okulondebwako bonna nga bagenda okugenda 135 mu Sisters Chapel bonna bakkirizibwa okulonda n'okulondebwako tekuliiko mu batono bonna kati bali kuki same level kati bagenda eri mu kizimbe kino bakole discernment bagambe ani gwe tulonda naye teri byakuba campaign teri byakuyega naye mwoyo tufe tukakasa nti mwoyo ajja kubalambika era kisoboka n'okubanga bonna nga 135 bwe banaabeerayo 130 abaana basobola okugamba nti ono ne batagenda na mukalu kisoboka balina okugenda mukalu because ekereziya tayagala byagamba nti yageza n'opose nedda balina okugenda mukalu era babakola ki bawandiike buli omu gwakola ki nga waliwo because buli kimu kirina okubeerako obujulizi kati awo tujja kulwawo okufuna paapa nga like nga munnauganda sofa tubikwasa katonda kubanga kereziya si yaffe neya katonda yakolenga bwakoze eki nga bwabalabye era nga babayagadde kati obukulembeze buno kubanga gwe banaalonda paapa agenda kuba president at the same time nga mukulembeze wanzikiriza constitution ya Vatican egamba bisanja bimeka oba ekereziya yo egamba kisanja kyenkana ki webale kati paapa bwalondebwa automatically afuuka head of state mu Vatican ate nabeera omukulembeze w'enzikiriza y'obukatoliki mu nsi yonna kati awo nno obwa paapa kyobalaba nti paapa Benedict wa 16 2013 bya resigning nze wali wayise emyaka oba nga 7 bukya tufuna paapa resigning because ekiri mu mitwe gy'abantu kyetumanyi paapa bwalondebwa okuvaako ng'amaze kukola ki ng'amaze kufa kitegeeza lwakoma okubeera head of state wa Vatican Papa Francis omulayo nti nnaku zino abadde mugonvu ali mu kagaali naye nga ye mukulembeze wa Vatican ate ye mukulembeze w'ekereziya katolika awo nno si byakugamba nti byakuzanyiramu naye byandibadde kyakufiirako kufiirako era kyobalaba nti bwatutunira n'obulamu bwa Yohana Paulo II Papa Yohana Paulo II yakulembera ekereziya emyaka gyawerako okuva mu 78 n'afa mu 2005 emyaka gyali mingi yatuuka n'alwala bambi naye obugulamu ne bugunda nnyo tubadde kugamba ffe ng'abantu mu omuntu waffe tiye naye lwaki tebamujja ku bwa paapa lwaki bamubonyaabonya naye yafuba okulaba nti kintu akikola paka kufa awo nno tebiriiko mbuka kati ate si oluvannyuma lw'emyaka bwe giti tunaddamu okulonda paapa kuba kugendako paka kufa pozi nga wazzeewo jasa ebintu ebikola ki tugeze nga bwe gambye Benedict wa 16 byakola ki bya resigninga naye nga ate waali wayise emyaka nga 7 nga tunaddamu kufuna paapa akola ki naye kyajja mu 2013 nekibeerawo ndowooza ebisinga obungi obitegedde bulungi nnyo era nsuubira nti bwe gubanga guno gwakuna guno guweddeko mu mwezi awo nga tugeze
ogambye emyezi 2 bwe kiba kiruddewo nnyo tulowooza nti kyekyali kibadde mu history kyatwanduza like 2 months emyezi 2 naye tekiba kisobola okwangwa 1 day 2 days kinabanga kya gavana waffe wano n'omwaka kugenda kongoka wali nga tetufunye paapa mulala nedda tusuubira nti mubanga tujja kuba tumufuna kati tusabe tulindirire obudde bwonna tunaawo tumanya amazima paapa agenda okuddira katuyogedde nti 8 okukka wansi bebalonda kale ekyo kijja kuba kitegere kubanga nandigambye nti batandikira ku myaka emeka tusuubiramu n'owaabiri kyendabanga tikiyinza obutasoboka because wakati naffe manye kati paapa okufuuka tuyinza okwebuuza bisaanyizo ki ebyokufuuka paapa kusookera ddala olina okubanga oli mukatoliki wabatizibwa kikisookerwako ekisaanyizo oli mukatoliki wabatizibwa kyokubiri nga wateekebwa noyita mu seminaaliyo mukuyita mu seminaaliyo n'ofuuka faatha kyekisaanyizo ekyokubiri ekisaanyizo ekyokusatu okubanga oyise mitendera egimu nga tututte emyaka mingi naye nga waliko omuepisikopi mukubeera omuepisikopi kereziya n'akusiima n'akuwa ekitiibwa ekyobwakayidinaali then mukubeera kayidinaali ojjukira muno mwetujja mulondebwa bapaapa awo nno kitegeeza alina okubeera nga kayidinaali ng'akkirizibwa okwetaba mu conclave mwetujja paapa byebisaanyizo kati kitegeeza tusobola kufuna paapa wa myaka 2 kubanga ffe mu ekereziya okusinziira ku mateeka kizibu nnyo okufuna faatha ali wansi w'emyaka 24 ekereziya tayagala kuwa nnyo baana bato bwa faatha ayagala awo omuntu omukulu ategedde ekereziya bwafaana era bwali nga amuwadde akadde ak'okuteekebwateekebwa akamala akoze discernment kyovula nti n'emyaka gyetusoma mu seminaariyo mingiko after senior 6 emyaka 8 those are 8 years kati emyaka kereziya yabakakasa nti bwafaatha okumunda ekisinga tufune bwafaatha giba wansi w'emyaka 25 n'okudda waggulu kitegeeza n'okufuna paapa era buli kisinga babeera mu myaka kubanga awo n'abeera faatha emyaka gyokozeeko bishopu biki ebyo ebbanga liba likoze ekiba ligenzeemukko abasinga batera kuba mu myaka 5 myaka 6 n'emyaka 7 kale ndoza father tufundikire otuwulireko kati ni ku nteekateeka ya Sentinel Radio kino bakiyise kitya kijjo bitowumula mu gwokutaano bwetugenda otandika kino kyakubeerayo ddi awo nokesi kudda ku bulamu bwa Sentinel Radio tutegese ekivulu nga tujaguza buli mwaka tuba tujaguza tubaako kyetuteekawo kujjukira okujaguza okwo okuva 2023 twatandika okujaguza mu ngeri enjawulo nga twali tuwezezza emyaka 5 ne tugamba ekijjobi twakituuma ekijjobi sumulula kyekyasooka omwaka oguwedde 2024 twali tuzimbye omulongooti gwaffe gunaatuyamba okwongera okukola kyokasuka radio okulaba nti ewulirizibwa bulungi ne tukituuma ekijjobi mulongooti kati nga tumaze okugamba nti katukasuka wonna wonna omwalundi guno twakituumye ekijjobi towummula kubanga kyetwagala tukowoola oli awuliriza teyewumuza mu kuwuliriza Sentinel Radio titwagala awummule mu kukola byakola because ffe tukusomesezza byonna byonna ebyeddiini ebyensi kati towummula mu byogenda maaso n'okukola towummula mu kuwuliriza towummula mu kukola towummula mu kuwagira Sentinel Radio towummula mu kwagala muntu munno towummula gamba byonna tossa mukono kyetutegese kijja kubeera ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Maayi omwaka guno ku Tropic Inn Hotel wano mu Masaka abayimbi mwebali betutegese omukubo Sapalaso omusiimi wa Kabaka kuliko Wininwaji kuliko abakazanyirizi Chiko ne Madrati ne kubaako ababinyanyanyanya nembazira tone n'abalala gye bali bangi abo abayimbi abalala awo nno tutegese nga 24 omwezi ogwa Meeyi tulowooza nti kinaaba kirungi abantu bajja kujjumbira kubanga bunaku tutegeka mu gwa 8 nga gutandika nika twakyusiza ntuganga katuteeko mu gwokutaano tulabe ebyo binaafaanana bitya kale twongerera obbakoowola bannaye mujje temutuswaza sitwagala tutuuke wali mu Tropic Inn nga wakalu temuliiwo ate nga ku Sentinel mutulaga nti mubeerako
muwuliriza programs zibanyumira zibazimba zibakulaakulanya n'olwekyo mujje kino ekintu kyammwe radio yammwe musobole okubeera nga ate mubeerawo ebyokusanyuka byo bijja kuba bingi bapresenters bonna mujja balabako live so tewali nsonga lwaki osigala waka ku lunaku olwo notajja wali eri ku Tropic nga 24 mwezi ogwakutaano guno gutugenda otandika okubeera nga obeera naffe mu kijobi towummula kale father okujjako ng'olinayo obugambo bwonna obusiibula okusooka njagala kuddamu kwebaza okulaba nti onoonya bulijjo ntubaako ne tuwayaamu ate nkwebaza nja nkwebaza ate nekyo kyokola ekyokusooka onoonya ku muntu omuteekateeka kubanga mu byamawulire ddala omuntu ng'ayagala ka interview ebadde nti abamu kebabawa n'obudde like 1 week nemukola program nti muntu naye nakututeeka muki nja kikwebaza nti that you act professionally nti omuntu ayagala kunyumyamuko ne munne nti you make a program njagala kukikwebazaako ekyo ate n'obanga kubanga Afrika oli musajja musiraamu naye n'obanga nti kitegeeza oli mu that spirit of Pope Francis nti tokola mawulire nti gabasiraamu oba gabaki nti naye bonna n'ogamba kati byakelezia nabyo mbyagala ate si wa father mbaga yokka n'ogenda naluzaale ku parish n'ogenda gamba okutuusa ku bantu bene bigenda mu maaso muki mu ggwanga mu nzikiriza mu bulamu bwa bulijjo bw'abasereebu mu bantu gamba byenjawulo njagala kikwebaza ekyo then n'okwebaza abadde naffe ng'atugoberera ng'otulaba ng'owuliriza tunjagala kwebaza weebale okuwaayo akadde okulaba n'ogoberera n'okulayikinga byonna Fake Media byakola ki byonna byakola twagala kwebaza ne kaddata in fact kotaddemu kubanga kikulu nnyo njagala kukikwebaza ekyo nakyo weebale nnyo weebalire ddala toza n'ebigambo ebyo saagala tukuyitiriza ennyo oyinza okumaliza nga byonna obyonoonye ye Father Kasule Mbaga Tuzinde nga bwe yakunnyonnyodde ojja musanga kiba kisomesa parish eba ki parish okay eyesaza Jubilee Parish ojja okumusanga gwamwagala oba osobola n'okujja wano ku Centenary Radio n'obuuza MD olwo ojja kumufuna bulungi nnyo nnyini ddala pozi naawe ayagala okumukubirako oba oli awo olina ky'omwebuuzaako munzikiriza oba oyagala kwebuuza ku bya Centenary Radio palapase mungi nnyo atambulira eyo era osobola omukoonako ku kasimu father nooza oyinza okukagaba namba ng'essimu okusinga Airtel gye nsinga okukola ki okugoberera ennyo MTN njya naye sira nnyo gigoberera oluusi nsingana nga messages gye ziri naye nga sikoze eki so Airtel gye yatera okumbeera okumpi ennyo eri 0706 69 62 80 nkaaga mwenda nkaaga mu bbiri kinaana mubeere bulungi mweraba